Mugamba mutya mwe mwenna abali ku channel yaffe eyitibwa Kyayiti YouTube channel yaffe. Kyembasaba mugende maaso n'ogyegattako kigenda kuba kirungi nnyo. N'ekirala likinga video. Kati waliwo omwami eyambuziza. Omwami ono bagenda mwanjula. Omwami ono tumuyite muko. Agenda kubeera muko naye kyabuuza kyeraliikiridde abuuza singa abeera atuuse ku bugenyi ne bamuwa oluwombo luno ndulya ntya, ndutandika ntya, terulina buzibu bwonna bwe lulimu, kyayagala okumanya. Waliwo omwami eyakimbuuzizza bagenda mwanjula ne just yabuuza nti singa babeera bamuwadde oluwombo lwe bayita oluwombo lw'omuko, singa baba balumuwadde terulina buzibu. Ekibuuzo ekyo kiringanga ekitategeerekeka naye ate nga kikulu nnyo. Okusookera ddala kasooke mbuulire mmwe basenga naddala bayita basenga ab'ensonga. Okusookera ddala njagala mukimanye nti mmwe mwenna abakyala oba mmwe abaana abawala mwenna muli basenga. Ekyo buli mukyala yenna abeera ssenga. Ekyo nkibabuulira. Ate buli musajja yenna oba buli mulenzi yenna abeera kojja. Bwekityo bwe kiri just kino okyongeramu bwongezi n'oyiga ekyo kikufuula ssenga atuukiridde oba kojja atuukiridde. Kati nga kino kye njagala obbabuulira mmwe basenga, njagadde babuulireko katini ku nsonga eno oluwombo lw'omuko. Enkoko eno gye bateekamu biki, bagifumba batya, bagikola batya? Kye njagadde nsooke mbabuulireko ko birungo ki bye bassaamu. Mwe basenga muwulirize bulungi nnyo wano wabakwatako, n'oluvannyuma ngenda kuddamu omuko eyambuuzizza ekibuuzo kino. Okusookera ddala gwe senga njagala owulirize ekintu kino. Oluwombo lw'omuko lwawukanira ddala ku mpombo zino ez'enjawulo zino ezaffe eza bulijjo. Ekyo nkibabuulira. Singa ku mukolo bafumba empombo nga ziwererako ddala, kimanye nti oluwombo olw'omuko lubeera lwa njawulo. Bingi ekirufuula olw'enjawulo. Ate nno bibeera ddala bya siriyaasi. Okusookera ddala enkoko ya muko gye bateeka mu luwombo erina kubeera nnamba, tebagisalamu. Ekyo olina okumanya oba kye mulina okumanya mmwe basenga be bayita basenga ab'ensonga. Enkoko y'omuko olina giteeka mu luwombo ng'enkoko nnamba. Naye weebeera ennamba eyo ate kuliko obutundu bw'olina okusalako obuvaako. Butundu ki? Ku nkoko eyo tolina kufumbirako ntwingiri. Kale entwingiri eyo olina oggirongoosa. Entwingiri oteekeddwa oggirongoosa. Ky'oba olaba nti abasinga bagamba nti enkoko y'omuko tefumbirwako ntwingiri, nga naye olina just girongoosa bulongoosa n'oggyako obwo bw'otalina kuteekera mu luwombo olwo. Ekintu ekyakyo olina okujja ku nkoko y'omuko, buno bwe bayita obuwawaatiro. Obuwawaatiro mubutegeera. Ku nkoko y'omuko oteekeddwa obbuggyako obuwawaatiro. Olina obbuggyako, si bulungi bufumbira ku nkoko eyo ey'omuko. Tujja bitunuulira ebintu ebyo kuba bya makulu nnyo, mulina obbimanya mmwe abakyala oba basenga, mulina obbimanya, bikulu nnyo. Ekintu ekirala ky'otalina kufumbira ku nkoko y'omuko ey'oluwombo, olusingosingo. Olusingosingo olwo nalwo lulina okuvaako. Kati n'olwekyo olusingosingo oteekeddwa nalwo lusalako. Gikalirireko bulungi nnyo, eterere bulungi, oba era olina ogikalirirako. Nja kuba mbibalaga ebyo ebisinga, nja kukolayo vidiyo. Kati ebirungo by'olina okuteeka mu nkoko y'omuko bye bino. Oteekeddwa okussaamu ennyaanya. Ennyaanya zeetaagisibwamu ddala, obutungulu, kaloti wamu n'akatangawuuzi n'omunnyo togwerabira. Kati ebirungo ebyo by'oteekeddwa okukozesa. Ate ekintu ekirala, enkoko y'omuko tebagisiika. Enkoko y'omuko ey'omu luwombo tebagisiika, erina kuba ya boyiro. Nga naye byebyo byenyagadde nkubuulireko gwe senga, naddala gwe senga ow'ensonga. Nja kuba mbannyonnyola ku nsonga eyo ey'oluwombo, kiki bateekamu, buli kimu nja kuba nkikubuulira, n'enfumba entuufu nja kuba mbikola nga ngifumba bulungi nnyo, wali nga mbalaga ensiba gy'olina ogisibamu. Kati ekintu ekirala ekikulu ennyo, gwe omwami gw'omuko kye wabuuzizza gw'agenda oggirya. Enkoko eyo ey'omu luwombo ey'omuko eba n'akalipo. Akalipo ako kabeera ka muko. Wano ng'ogenda girya oba ng'ogirya, ebiseera ebisinga bwe babeera bagisiba mu luwombo, amanye abantu abo bakulu bagezi, baddira enkoko nkulu eno ne bagikweka mu luwombo mwennyini omwo nga baagala omuko. Gw'omuko gwe oginoonye, ate oteekeddwa oggirya. Singa ekubula n'otagirya ne bazaayo oluwombo ng'omaze okulya enkoko nga nkoko nkulu togiridde, kiba kiraga ekifaananyi ekitali kirungi eri ggwe. Baba bamanyirawo nti omwami ono atwala muwala waffe, omwami ono kipaku, talina bugumiikiriza,
tasobola na kunoonya nkoko nkulu eno n'agizuula n'agirya, bamanyirawo nti omwana waabwe omuntu amututte ajja na kulemererwa okumunoonya mu buliri. Mukitegeera bulungi nnyo. Ky'oba olaba nti gwe omwana gwe omuwala ojja kuva owa bbawo ogende mu bakadde bo ng'ogenze kuloopa mwami wo nti omwami wange ankuba, omwami wange ampisa bubi, omwami wange tampa kitiibwa. Kati bano abakulu bo bajja kwogererawo bagambe nti twamulabirawo, kuba bba abantu abakulu abo ke kalipo ke baateekawo akalaga omuko mukkakkamu, omusajja ono ebintu abikwata mpola mpola. Okitegedde? Kati n'olwekyo enkoko nkulu eno bagikweka, naye bagikweka batya mu luwombo olwo? Awo nno nawo wakulu, naddala gwe senga ow'ensonga, naawe kennyini gwe omuko agenda okulya oluwombo gwe yabuuzizza. Kati baddira empombo zino bateekawo oluwombo lunene, ne bateekawo n'oluwombo olulala, tugambe nti oluwombo olutinitini. Kati oluwombo olwo balubikkula ne bakwekayo nkoko nkulu wansi w'oluwombo, balubikkula ne bakwekayo nkoko nkulu eno. Kati gye bakwese enkoko nkulu wansi w'oluwombo, oba tugambe wansi w'olulagala, ne babikkawo bulungi olulagala. Jjukira babikkula oluwombo bulungi, ne bateekayo nkoko nkulu, ne bazzaawo oluwombo luno ne balubikka enkoko nkulu. Ku luwombo waggulu olubisse enkoko nkulu ne batuuzaako enkoko waggulu. Bwe batuuzaako enkoko, jjukira enkoko eyo eba nnene ate eba nnamba. Kati gwe omuko atakimanyi nti enkoko nkulu bagikweka eno gye nnina okugiggya, gw'opakukira kulya nkoko, opakuka na kulya nkoko yokka, n'olya enkoko. Kati ogenda okumaliriza okulya, bagenda okulaba nga nkoko nkulu togiridde, nga yakubuze, nga yakulemye okunoonya. Olumu abamu tebabitegeera, abako abatabimanyi, singa babeera tebamugambye, babeera tebabimanyi, agirekayo nga tategedde nti gy'eri wansi. Mukitegeera? Kati n'olwekyo mmwe abako, naddala ng'otuuse mu kulya oluwombo olwo nga tonnalya nkoko eno, kasoosumuula oluwombo ne basumuula oluwombo bulungi. Ky'osookerako okulya, sookera ku nkoko nkulu, situla enkoko mpola mpola. Enkoko nkulu ebeerayo wansi w'oluwombo olwo olutuddeko enkoko, lw'obikkula enkoko nkulu ebeerayo wansi, eyo gye bagikweka. Bwe kityo bwe kiri. Omwami eyabuuzizza ekibuuzo kino bw'agenda okufuuka omuko obudde bwonna, obadde obuuza engeri gy'olina okulyamu oluwombo olwo, terulina buzibu bwonna, teruba na buzibu bwonna, terulina buzibu. Just ekizibu ekirimu kyekyo akalipo ako ke bateekawo ako akakweka nkoko nkulu nga gw'olina ogyezuulira, ke kokka ke kalinga ng'akazibu. Just gwe kasoomanya weri n'ogirya, kiba kirungi. Bamanya omusajja atutte muwala waabwe, musajja mukkakkamu, musajja mwesimbu, musajja mukwata mpola, bwe bamanya. Abantu abakulu abo abeera baategese ekintu ekyo, abeera baakwesa enkoko nkulu eyo. Bwe kityo bwe kiri. Kwegamba kalombolombo ng'akabeera mu nsonga eyo, bwe kityo bwe kiri. Bulombolombo bungi obuli ku nsonga ezo, naye jasinze nkugiddeyo ako olw'ensonga nti ky'obadde obuuza, gw'abadde abuuza ku luwombo ng'otandise oddulya nti terulina buzibu. Njagadde nkunnyonnyole ku nsonga eyo. Bwe kityo bwe kiri. Nja kuba mbabuulira ensonga eyo nga nnamba. Nja kukola vidiyo nga n'enkoko yennyini nga ngisiba mu luwombo, nga mbalaga buli kimu ekiteekebwa mu mpombo, ekiteekebwa mu luwombo lw'omuko. Mukitegedde? Bwe kityo bwe kiri. Mwebale nnyo okubeera ku channel yaffe eyitibwa Kyayiti YouTube channel yaffe. Kyembasaba mugende mu maaso n'ogyegattako, kigenda kuba kirungi nnyo. N'ekirala, likinga vidiyo mbeere bulungi. Mweraba.